Kakati omanyi bannayuganda tugenda ntibagaa nti Museveni agenda ne muwakana. Naye obujuli naye nyini Museveni wadde ngavaayo neeyogerera n'agamba nti ye bwe yeewulira Katonda anaatera omuyita era awulira ssaawa yonna anaatera okwabulira obulamu bw'ensi eno. Kakati njagala nkuleetere obulwadde obuluma Pulezidenti Museveni era obumaze okakasibwa nti abulina. Obulwadde obwo obuluma Museveni babuyita dementia. Dementia kikiikirira versions nnyingi ez'enjawulo ez'obulwadde obukwata obwongo bw'abantu. Naye ng'obulwadde buno ekisookera ddala okubeera ekibi kye bulina tebuwona. Obulwadde bayita dementia obuluma Pulezidenti Museveni tebuwona. Okitegera ekigambo ekyo tebulina ddagala. Era obulwadde buno okumanya nti bubi nnyo bukwata balina ssente ebiseera kale n'abaavu bakwata. Naye bulabikira nnyo mu bagagga. Nti lwaki? Nti omugagga bamujjanjaba endwadde zino zonna endala n'asigaza obulwadde bayita dementia obutawona era paka lwafa. Obulwadde buno bwakatta Pulezidenti yali Pulezidenti wa America Ronald Reagan bwe bwamusa omwaka oguwedde. Actually omwaka guno gwennyini ndoza gutandika ye Ronald Reagan Pulezidenti wa America yafudde obulwadde obwa dementia ng'obwo obulwadde bwennyini bwe buluma Pulezidenti Museveni. Lwakuba Bayibuli egamba nti mulaba bingi naye temwetegereza. Pulezidenti bwe yabadde ajja okwogera, bwe yabadde ajja bino bya nomination, mukyala we yabadde amuli ku kido nnyo ng'era kumpi omukono, tamukutte mu nkwata ya mukwano naye ng'amukutte mu nkwata ey'okulaga nti wonna w'ofunira obuzibu wendi. Okitegeera? Era kyovala be byaddiridde Pulezidenti kutandika kwogera myaka egitakwataganirako ddala. Waliwo okugamba nti it is a slip of a tongue. Slip of a tongue oba okugamba nti yes yakozeemu ensobi omwaka ngubadde 5 n'oguyita 9 just one noga 1979 naye n'oguyita 1978 oba 76. Naye Pulezidenti emyaka gye yayogedde they were totally out of order. Bwe tubeera mu mateeka tugamba nti ekyo tosobola kukikolekitinga nti eyo mistake Pulezidenti gyakoze eri beyond correction. Only reflectinga kiri ekirwadde ky'eggambye ekya dementia. Okitegera reflectinga nti Museveni already ayina ekirwadde ekyo. Kati ate what is very fun is nti ekirwadde ekyo mu abantu we mutuukira okuvaayo okukiraba kubanga Pulezidenti nze nyina obujulizi actually nadayala okuba postingira awo ng'omusajja agamba nti mu bantu bamanya bateerabira Pulezidenti Museveni era n'abamanyi Museveni bamanyi nti Museveni teyeerabira era talagangako such behavior in public nti yeerabidde ekintu kyonna. Museveni eba alwanira entalo yaddanga n'abagamba twalwanira wano twayite waliwo omutiguliwa waliwo omukadde erabeera wano aliwa nga naye wayise emyaka 3 malamba bukya bintu ebibaawo bukyalwanira wantu. So Museveni atabadde ateerabira bw'amanifestinga nti n'emyaka takyagijjukira completely ate n'ayogera n'amaliriza n'agidda namu nga talinamu shoko naye akulaga nti oba kyayogedde kikyamu kiba kitegeeza nti Museveni ayina ekirwadde kya dementia. Otegera ekigambo ekyo. Kakati ate ffe tukirabira bali mu public kati ye mukazi we atamanyi bingi n'okusinga ffe betumanyi. N'abo bali mu State House bamulaba emisana ekiro bamanyi bingi n'okusinga ffe betumanyi. Otegera ekigambo ekyo. Obulwadde buno bwa dementia bubuleetebwa ekisooka old age obukadde nga okutandika ku myaka 65 okudda waggulu. Obulwadde obwo oba oli mu target yaabwo. Of course Museveni kati ali mu 8 plus. So obulwadde obwo it is prone bwino omukwata y'omu ku bantu abali mu bracket bebukwata. Ekirala obulwadde obuleetebwa pressure. Nti pressure eno Museveni akwata ina pressure ya high blood pressure ey'emisuwa okwetugga. Naye pressure ey'ebyobufuzi esobola okuspreadinga nevamu reactions ezimu nezo eziva mu pressure yaki kubeera reaction almost zibeera zezimu. Okitegeera. Ekirala depression. Nti Museveni ayinza okuba ali depressed at the moment kuki agenda leka atya eggwanga ebintu bye yakola byonna n'okuba nti ali disappointed with himself n'okuba nti byonna ebirooto bye yaloota 10-point program tewalina kimu kituukiridde. Kati ebintu ng'ebyo n'ekirala ebikolobera ebikoleddwa nti ekiseera kituuse bigenda kuvaayo ng'akyali mulamu. Osanga ali amanyi nti bino bigenda kuvaayo nga amaze okufa naye kati alaba nga obuyinza bufuuse buzibu okunyweza abantu bamubbyeko ssente yennyini alemereddwa otuukiza ebigenderwa bye ate alaba nga waliwo omuntu agala omujja mu buyinza. So ekyo kisobola oteeka President mu depression n'abeera nga alina okusafaringa ekirwadde ekyo kya dementia. Okitegeera n'okuoverworking omubiri okubeera nga towummula nakyo kye kimu ku bintu ebireeta ki dementia. Ensonga endala nnyingi ng'okusmoking okunywa omwenge nzireseeyo kubanga sukaali kubanga Museveni akatakola ki tazirina.
okitegeera. So endwadde eno obaka akabonero Museveni ke yalaze akoolwatu mu lujjudde n'ayogera emyaka egitali near to the answer. It is a clear sign nti Museveni asafaringa n'ekirwadde kino ekya dementia. Okitegeera. So ekirwadde ekyo okusinziira ku article ya constitution article 107 ennyinga ey'okubiri akawaayiro namba C oba cha kagamba nti president yenna asobola okugibwa mu buyinza singa anaabeeranga nga ali incapacitated by mental illness, ng'alina ekikyamu ku bwongo oba ng'alina obulwadde bwonna obulina akakwate ku bwongo. So dementia Museveni ye exhibitinze ke kamu ku bulwadde akalaga nti alina akakwate ku bwongo era takyasobola kuddukanya ggwanga. Kati kubamu akafaananyi singa abadde asayininga ndagaano n'ateekako emyaka egyo ku lw'eggwanga, oba singa abadde asayininga figa za ssente n'akola figures enkyamu n'aziwa Abachina bo bajja kugenda baenforcinga figa ezo nti president wali wano sayininga, this is what you signed. Okitegeera. So right now singa tubadde mu nsi eziri sobe zirina sanity, tubadde tugenda mu constitution article ya constitution eri 17 ne tugenda mu kawaayiro namba 2 wansi iwasembera ddala akagamba nti mu kiseera nga kino singa parliament ekonvininze bakuŋŋaanya emikono kimu kyakusatu ku mikono gy'abaami ba parliament ne batandika impeachment nga bayita mu speaker ne moving a motion okwimpeachinga president nga bayita mu speaker. Okitegeera. Ne in the event kati ng'ekyo bwe kitakoleddwa, omuntu yenna Munnayuganda asobola okukozesa kooti n'agenda mu kooti n'asaba kooti okwimpeachinga Museveni oba n'asaba parliament oteeka mu nkola ekiragiro ekyo okwimpeachinga Museveni. Okitegeera. Okumujja mu buyinza kuba kati ekyo kintu public we tugenza okirabira abamuli okumbi kati bakimanyi era baleka bakirabidde ekiseera. Okitegeera. Fwe tugenza okirabira nti kati ate mu myaka gino egiddako 5 kigenda kubeera rampant nnyo. Okitegeera. Kwa kati kirabika kituuse nga takyasobola kikuuma. Okitegeera. Kituuse nga takyasobola kukikweka. And the biggest challenge with it nti omuntu awona wabula kikula bukuzi paka omuntu lwekimutta. Okitegeera. Kyokka ate era ekyennaku kye kireese nti Museveni kijja kuba kibi nnyo Museveni okuva mu buyinza nga tasobodde comprehendinga a new Uganda which Bobi Wine has always been preaching. Nti kyalibadde kirungi Museveni abeere ng'akyajjukira buli kimu era abe ng'alaba buli kimu era ave mu buyinza ng'akyali soba era alabire ddala ebintu byonna ebya New Uganda oba alabe ku bukulembeze obwa civilian bw'oyinza otambuza eggwanga mu maaso. Osanga ayinza okufa ng'amakidde nti kyeyali ayagala waliwo omulala asobola okukikola ng'ate ye kyamulema. Mukama bampeera omukisa nga mulokoka era nga mukkiriza Yesu.